Ana yonona. Gwe Juko. Juko iwa mazigange. Juko. Ndoza kati checho. Yesa tu. Yesa wakati. Forward march. Forward. Mayday. Over. Okay. Ngama nzukene nga mungo wena. Okay. Bana. Professor bana. Professor uri mukazi. Uri professor. Executive Media. Focus, innovate, succeed. Choice. No ga sister yo wafe. Naga muganda. Nate ebintu ebyabantu babyemanyi. Okimanya abantu bakyanaabisa gana amazzi ge bayitamu obutabulo mu restaurant ezo. Ne baganywa mbu banyumunguza mukamo. Fei yakyogedde. Ng'amanyi wakuyumunguza mukamo. So kati kino kyolaba eno Mimi's Glamour yankozeeko yennyambaza naye bino kati bye bisatu bye nabagaye banfunire. Kuba baŋŋambye anaagaggawala otandika okwambala engoye ennene. Kati oli ku ng'ombe egamba the goal is to be rich. The goal is to be rich. Yes. Kati kino kye kisaati kya muzeeyi. Bino ebyeru. Lwakuba nnize nyaga mbifuna mu colors ez'enjawulo. Tayandayi. Tayandayi sirugwe naawe. Anti kyekyo yaba asamira muli. Kati obiraba bibeera bwe biti kati eno kigudde emabega. Bino bye bisaati kati byendimu. Ebiti-shirt bye naleese nabyo binene. Byenkana n'ebyakawenja kawenja kyayambala kati ebibeeramu. Kuba baŋŋambye bw'oba otandise process y'obugagga bw'otyo bw'olina okubeera. Kati kuba buwe kanzu nga tugitemye. Tukuwe buwe kanzu. So kati bino bisha dress weebiri ku Mimi's Glamour. Waliwo n'obufitting bw'olaba olumu nga nnyambadde gwe manya kyate omugagga leero alina byalowooza. Bw'okyogera ku Mimi's Glamour tegeeza okusaapoloka. Kusaapoloka gwa. Teweemenya. Yeah. Okumanya kumpi. Osobola n'essente ezigula product nga tolina transport era otuuka. Otuuka otambuzaawo ebigere. Kituufu. Osobola nga product eyaddeyi n'ennungi ng'ogiyina naye nga wallahi tolina transport otambula. Otuuka. Era nze abaana ba university mbeewuunya. Wonna w'oyita otuuka. Wonna w'oyita otuuka. Tuli ku Executive Media bannange. Omukulu leero ono gwe nkyaza bamuyita Ashraf. Ashraf ani? Semakula. Bulijjo oli wa gundi. Wa Lugave. Abaana b'Olugave bano bannabatanzi bannamakula baani babo. Sekimwanyi. Sekimwanyi. Kinene. Kyova basooka okukola hijja ne Uganda. Wakola dda hijja Ashraf? Ate kajjajja akola in fact. Nja genda. Ate hijja z'omubuvubuka tuzeegendereze. Anti olugivaamu. Noddayo okeeri. N'oyonoona n'okatagga n'osinga n'eyage. Nga ssebo weerimba ngenda kuddayo. Mukama ajja kunsonyiwa byonna. Ebeemu. Mugira muli awo ku umura. Mwekwatewo. Eyo w'ogikolera oba ogiggadde. Ndine Ashraf owa Joy Sanctuary. Omukulu ono yatuyiwamu ka Joy Sanctuary ako kemulaba buli lunaku. Naye ate munnange olaba ataagaggawale. Asuubula nnyaanya. Nedda ate kankubuugi. Kuba kaakati lw'ankukyazizza lw'otaleese juice. Kambuuze. Ndowooza bannaye mulabye. Producer. Omukulu ono okirabye. Lwe tumukyazizza. Taleese juice wa Joy Sanctuary. Ekyewuunyisa. Naye ka juice. Wano tulaba. Bali mu production. Bakola. Bali mu production. Basunsula. Era essaawa yonna bijja. Omukulu ono yasogola naye kikola otya okubanga wasogola abantu bonna buli omu gwe mbannangira Joy Sanctuary ngamba. Abantu abakola juice bateekamu preservatives kyokka ne bagamba ali fresh. Okitegedde. Ne bagamba tabanyombe tebanyiige. Baani. Kino omukolo gwe twagenzeko ne tunywa juice. Muganda wange ng'ekikajjo kirimu sukaali. Muganda wange nga watermelon alimu sukaali. Oba ofa ki? Nga ne ŋŋamba bwe nabadde Joy Sanctuary yatwonoonye. Era nagambye nze ne ng'akumukolo ne nsaba amazzi. Wasabye amazzi? Nabagaye bampa amazzi.
nganti buli gwenda bamunywedde kamulesemu nga buli gwe mbuuza ngamba sukaali mungi ne ngamba nako zino ndi mu process eva ku sukaali sente era ngayimba omuntu anagaggawala ova kuki ku sukaali naye kino kankyogere olaba bino ebintu teweekubako njawulo kuba kirayanti aba kirayanti Shamim watermelon in fact wogula fruit eno ogiryako uba ujja tewooma togikuba kubeera tagenda wooma wallahi tesobola newonaagite in fact ate ogiteeka mu sukaali eyonoona boonoonyi kinga okuŋŋamba nti njagala caayi nonteera mu mazzi agawoze noteekako amajaani gasigala bwe gati ng'owuuta mawuute ng'awuuta cookies nze bwe ndya ku muyembe ne gutakuwoomera sigusala abantu bobeera nabo kasuku yeeronda kyeronda ekyo mu byokulya in fact simanyi walugava ateeronda kati nze ate neeronda mu mmere otambulanga nange emmere neeronda mu mmere waliwo omuntu eyankoowedda bw'aba agenda otambula nange naddala nga nfuluma eggwanga oba wano nga ntumiza emmere asooka ne yeeraliikirira neeronda mu mmere naye kati juice nze kirungi nze nali nakutegeera dda kati abo baakakutegeera olaba omuntu gwowa omutwalo omuntu agula liita eyo omutwalo n'atayomba nti omusedde naye omuntu agula juice wa 2 n'ayomba ng'awuya ebbiri ze zigenze mutambuza juice bannange nasanze mutambuza palamenti eyo mu ofiisi neŋŋana juice sanctuary omukisa bagutuwadde ate naffe tetugenda baswaza so kansubire mukazi wo akyali ku oligino tanakwata mu kizigo anti bwe bafumbirwa baagala obbakakasa bakwate mu bizigo namusanga ku kiswahili era kyakyaliko kuba namulabirako origino wamulabirako origino kati aba Bubbles Beauty mugule ku juice mwewagire mwennanga wano Bubbles Beauty fanyamola sanctuary yes muganda balina akaduuka kati ayiseewo ejjo n'obalaba kwegombako nekawanekuyoka selfie yawayinza olaba omubbi Bubbles Beauty kyala otandika omugula ku products era baza nacho mutwale balabeka skin kati odenge wakanga wallahi hajati wallahi ya glowing bebye ebyomujjana omulaba manya ab'omujjana ogenda mulaba leero enjala yeyongereko obulungi kudenga olaba ate kipya Shamim abasajja balabire ku bakazi bannange tuswala okimanyi otambula n'omukazi osanga omusajja nga tabe mukazi ng'ekirevu kimasaamasa naye notunya mukazi ono olowooza nti ng'alinga enkoko eva omumaamira oba be bano ab'omukatale bano haji kankukwatireko paka ku mmotoka nedda abasajja tuswaza nammwe Real Time with Mimi gwe tuliko olunaku lwali tukyazizza Ashrafu omukulu akutwala Juice Sanctuary era omusogozi wa juice era mumulonde mumulonde Muslim Awards nakaluluka nakulonda dda naye bonna YouTuber tewatukola watuyitamu dda ffenna buli omu sugar nze sawe yadda mpeereza antepereza n'okumpeereza nga please vote for Juice Sanctuary ne sugar enkya ndi ku radio 4 kumakya baaba eggwanga lyonna oliranzeemu ani naye olaba bino ebintu kati kankubireko if we are not a joking subject YouTubers and when you come to executive media mtebisigala kyekimu already enyala business executive yes I'm blessed nze ng'omuntu I'm blessed sirina gwembeera naye ng'ali wansi ate abanvaako bagwa I'm blessed binange tubikola kigambo mpisa kikulu nina empisa sirina mpisa nnyo empisa ziva ku nze ne zisaasaanira abantu abalala empisa zinkuumuukako ffe yakuteekako ka flash nakopa ku mpisa yo baaliwa omwana gompereddeko example Ashrafu oli musiro nnyo owakyayi tugenda bireka but njagala kukutegeeza bule ate owakyayi oba tumugamba kuba Ajja. Girl should know that the hunger is also hungering. So tuli ku Real Time with Mimi njagala okubategeeza nti waneeno olwaleero kino kiboozi omukulu ono tugenda kuba nga tumufuna mu wiiki omulundi gumu
yasiimye alhamdulillah atube abeeko ebigambo byatuwangayo obusungu mutima mubi pozi ogambe bakwate ku mutima bw'owulira nga olina ekintu kyonna ng'oba onyizeemu oba ng'owulira olina ekintu ky'owulira mu mutima gwe ekitali kirungi weekwateko wano ku mutima gwo left wano nyigawo weegambe buli wonyiga n'owulira obulumi eyo fitina nyiga fitina egende obulumi bugenda kukendeera mpola mpola fitina ejja kgenda tukola bannange tukola kaakati ali ku executive media kale se ngena kubyanga maze tulikola bannange kiraya nti oli side chesawa zino naye nga executive media yogera mpola mpola ne customer we nange mpisewo bakasitoma abantu aba Wilmart Paints bo bakugamba nti basiiga ennyumba basiiga offices kwegamba gwe paint gwoyagala kusiiga wa olina kukozesa kika kya Wilmart Paints abo baklienti bange bampa wano sente nammwe njaga mbaddize sente mubawagire Wilmart Paints baina weather kati baina sick basobola okutabula langi ne batabula mukazi wo langi bwafaanana ne bamusiiga mu nnyumba ng'omukazi waba ku kisenge toyawula mukazi na kati awo aba Wilmart bafuna obuzibu n'abakazi abeeyerusa bafuuka gonja anti balina okutabula langi ng'erina okufaanana gonja bakikube mu nnyumba ennyumba enaatera okuggwa iyo era ogenda bampa abo inshallah naye mbaire abantu basiige ennyumba naye nga bawagidde Joy Sanctuary tubeebaza ate nammwe lita ya mutwalo gumu nammwe abakyawagira nammwe mugende mu maaso abantu batuwadde emikolo mashallah percentage yange ejjadde ejja ate kati jjukya gwe newe basigikuwadde olina muntu gwogiwa naye mukwano obukwakulizo bungi nnyo ng'otuwa ebintu by'omwana nedda naye oboolamu ewaka awo abaana tobabalansinze kojja w'abaana anti wulira omwana omuwala tulina omutakulira paka okumanya tumutakuya ne wayingira obufumbo wallahi tulina omutakulira Shamim omwana omuwala okuva lwazaalibwa paka lwafa alina kuweebwa omuvubuka ge mazima gano g'abakyala okimanyi bino ebyaffe abasajja fe tulina kwetakulira bana ebigoye bino ebinene muzeeyi akola atya nze Museveni wamatatira nnyo zinazi amazina ge ag'ekigaggo gamanyi nakabitandika kanonyiga ne sitayiro yabyo obiraba ozina kifuumuuka n'entambula olinaatambula ng'okoze booti entambula olinakukamu booti nzija kuba pulezidenti bya biri mukaaga kati namulaze nti n'ebisaati nsobola bifuna omwana w'obuwala leero gwe tuliko sikusosola omwana omuwala tuyisa oweereza wa mwana muwalayika anti omulizo amazzi osobola oganywa okimanyi ffe buli kizigo tukyesiiga tuve mu malala abaana abalenzi okwata mu samona n'okwata mu gwe kasitooka ya tekiri ku mwana muwala ne sitayiro gye mwesiigamu ndala weekowako tekiri ku mwana muwala omwana omuwala alina kuweebwa omwana omuwala alina okuweebwa ogambye omwana ne bwafumbirwa asigala aweebwa nga muzadde we yamuwa bonna goza lwaki tumwe kwakiika tumusayira embuzi emu simanyi ensonga ye agenda kuweebwa okumanya mimi omwana omuwala aweebwa baweebwa afa alinako percentage ey'ebintu kitaawe bwafa alinako percentage ey'ebintu ku muganda we omulenzi bwafa ng'alina obugaga alinako percentage omwana omuwala mu busiraamu bamukkiriza abasajja ne bamunaana bonna abaleke bamuwe paka wasalawo nti anze ngenze noono sokoddemu akantu repeat the sentence bamukwana abantu munaana bonna nga bamukwana bwoba talinasalawo ono ng'akyalimawo mu process byonna bikwate naye bw'asalawo nti nze nsazewo kati bali abasibe batukola bwe byokasibirayo kali
Wallahi watu. Osogya. Ni wabata nasalawo. Dia. Eat the money. Girl child, eat the money. Chokola. Zasayo nkanaye baba ndi bulala. Ate okumanya omwana omuwala aweebwa. Nkyogera sikiruma omusajja omwavu. Byokwana ndibirese wallahi. Nakyogera ne bamma. Musajja omwavu ebyokwana abireke. In fact kwana n'okuwasa kwennyini ba siiba. Asiibe ki? Omusiraamu asiibe ensiba ya Nabbi Daawuda. Osiiba Mande n'oja ku Lwokubiri, n'osiiba ku Lwokusatu n'oja ku Lwokuna. Abaana baveeko. Abaana b'ennaku zino babbeeyi. Abawala. Allahu akibar. Tebabyekoza bwekoza. Ate bati. Omwana akuttisa musango wa Apple. Omusuubire nti agenda kuba ne data wa nusu 15,000. Ate abamu bazibagulira bugulizimbu. Anti kyekyo kuwa mwana muwala. Bamuwa. Kale bwe tuba tuwenyenyezaamu ani goowa kuba si buli omu kibamuwa. Omuwala ogambye mwana omuwala otandika londamu mu baana abawala. Aliwo gwe batawa? Shamim. Nze? Anedda waliwo omwala gw'olaba nga mutuufu nedda. Nga kiki? Nga n'amahale wabe balina okuwa. Ng'abadde ki? Aliwo omwana nga tonnamulabako kamogo ye kennyini kamogo. Kati kankube ejjo twabaddeawo ku paaka empya. Omuvubuka n'atuwaanira ku mambo. Banange gwendeta mukazi wange netwesunga. Nakowa mambo. Nze ng'omuntu kwemeni nagirya. Nga mambo yakagulawo. Nga bikimu mambo. Nga tutula tutumya akaceere. Yaleese omuwala Allah akibar. Nga malayika. Lwakuba nti kale mukwano gwaffe. Nalumye bwe nti akatambaye nga mwa. Sigwatagenza were. Wakachaba. Wana tunidde taata n'entula ne maama ninze mu biology XY nenga kati omwana ana. Bagamba nti ekibi kizaala ekirungi mukwano. Abaana bazzali balungi. Goragibambi. Okimanyi nabye ku birthday ya muwalawo obufaananyi okuva mu buto nga the girl looks to be corporate. Mu myaka gyegyo. Ayina ekifaananyi kye baamukubira wano mu Parliament 11. Wakalaye kakusinsimudde omuziki. Akaana. Ni mulimu omuntu nga ne mu bifaananyi tanyumiramu. Atali photogenic. N'otandikyogedde ekyo. Nga tanyuma. Era asigala mwana wa buwala. Kyenjagala kiri. Ti omwana ow'obuwala oba ali atya oba ali atya aweebwe. Kuba abo be mugaa nti babi bafumbiddwa bawedde ku maketi. Ekituufu. Lwaki mujjako bakazi babi ku maketi? Ne ate wallahi be bali mu maka. Be bali mu maka. Be bali mu maka be bafumba ate be bawangaddeyo. Bategeera ekintu ekyo. Ekintu ekyo. Allah. Eky'obufumbo. Ekyo. Omwana asobola okuba nga yabijja. Naye nga omuzza ku paati B. Allah. Waliwo okubya kateni bwoti. Oh. That. Nga weesiime naye bino just muyembe ku kisenge. Olaba bino nti muyembe kunyirira kungulu. N'ogenda okugulumako bwoti. Naye amune baana bawala. Babawe. Naye kankyogere eri abaana abawala. Byonna newonaabikola otya omwana omuwala atalina mpisa agenda ddiba Shamimu. Ng'adiba biki? Anti mulimu okukozaamu. Ng'adiba biki? Ajja ddiba. Baana babawadde mamotoka wano nga bakuba n'empi. Baana bazimbye za apartments. Bazizimbe mu mannya gaabwe. Ekyo kye sinnamanya naye nakyo kikolako lisaaki. Omwana omuwala. Naye ka kino kansooke nkigambe ku bazadde abali ku executive media. Omuzadde yena nga omwana gw'olina muwala muwe omuggyemu okuwankawanka. Wallahi wemba omwana agenda mu ssomero. Nakirabiranga ku kitange. Ng'akwata shopping list ye gw'omulenzi n'agiyisaamu. N'alabako amazzi, amata ne juice. N'agamba londako kimu. Omwana omulenzi.
Mugawe nonda amazzi gye gali ku ssomero. Sirwalangako nti nedde mazzi matayi mafumbe. Naye omwana omuwala byonna bimuwe. Kubanga kyotamuwadde omulenzi kwagenda omulimbira. Wallahi byonna bimuwe. Ate bamubagamba nti kuba kwonoona baana kwejalabya. Kati nga bino bye baleeta success cards. Mbu omwana bamuteereddeko ssente, omwana sala keeki. Omanyi nali wano eno nga nnyomba ng'aba bannaye. Omwana nga ansaba ebintu bingi ate bya bbeeyi. White collar n'aŋŋamba omwana muwe. Okimanyi? Omwana nange ayagala nviiri, simanyi zifaanana zitya nga za bbeeyi. N'aŋŋamba genda ozisibe. Kati oyo omwana omulenzi agenda mulimba ki? Sinnakiraba. Agenda mugamba nti ngenda kuwa ekimuli kya ssente wakimuwa. Ate ng'okimuwadde muto. Akule ng'abiraba. Shamim, omwana omuwala waba yeetaaga hijab. Wallahi gigule. Nyonya ssente ogule hijab. Gigule. Ajje ku mimi agambe taata hijabu ya mitwalo aga. Wallahi gasasule. N'aba n'amulaba bagenda mutya. Bamuwe ekitiibwa. Kwegamba omwana omuwala bamuwe si kumwonoona. Oba toyonoona mwana bannange. Waliwo ebintu bye bagamba nti nno omwana buli kyasaba ng'omuwa buli kyasaba ng'omuwa oba omwonoona. Shamimu, bwe tugamba kuwa okimanyi w'okimumma agenda kuteekawo embeera endala okukifuna ate ayonooneko onyiige. Mukolimire. Naye mwana gwe ebiki onswazizza. Omwana amaze senior 6 kati ogeeraawo agambe taata njagala ssimu. Sooka mala university. Asome ne banne ku university nga mu koosi yonna bwe badisikasinga yagamba banne mpaako nsakingeko omulenzi ajja amuweka Itel. Amuwe Kampala Masaka Kyaddondo ow'obulenzi. Ku makya mu ttuntu olw'eggulo. Ate bamulya kifiirizi oyo. Lwa ssimu. Oli amanye nti yankolera taata kyatankolera. Onamuwadde Itel. Oli yeegattegata amwe na Dokomi. Ebika by'essimu ebiri awo. Amwe na Dokomi. Naye amulye. Dokomi, Aquasi, Redmi, bamulye. Ogenda okutuuka ekiseera agambe nti ndeeta mwami waka. Nga Redmi. Adaki. Nga wa Dokomi. Ng'omuko wa Dokomi. Mubawe. Omwana. Ng'omuko Dokomi white collar yakyogedde sinza ate. Allah aba akuwadde ku busobozi. Mwana ng'osomugulira ka iPhone kamugulire. Wallahi kamugulire. Omwana abeera awo nga kye banaamulimba akimanyi taata oba maama asobola okimpa. Kwegamba omwana abeere ng'anoonya true love. Naye nga si bintu nti bye bimwewezesezaayo. Baganda baffe bangi babatunuuza mu sirindi lwa buno buntu. Wallahi. Lwa KFC. Weebale nnyo. Inakyali wange wano Mayanja n'aŋŋamba abaana be we bagamba KFC. Tatunula mabbali, tatunula left, tatunula right. Aba KFC. We bagamba Javasi. N'agamba nti omwana wange endayira tebali mukwanira ku Javasi. Kubambuka ne baba abireese babitunuulira ne babeera ku taabu zaabwe. Omukyalo oyo ali ku TikTok gwe bayita Sarajani omumanyi. Sarani? Sarajani. TikToker atambula ebifo bya njawulo. Sarajani wakwata waba agenda mu kifo agenda n'omwana we. Omwana ayinga ekifo n'amanya nti wano maama eyandeetawo togenda mulimba. Kutwale ku Cafe Javazi yawe. Maama yantwalawo. Njagala simu tata ajingulira. Naye bonna agamba nti omwana akamuleke bikyansaba sijja mmuwa. Ekiri mu busobozi okimuwe. Kale agambe nti taata maama agezaako. Kubanga omwana basaba chipusi tuleme kwogera mbane basobola KFC. Kwata akasepiki gula butto
genda ogule obummonde sikira omwana chipusi mama ffe batusiikiranga chipusi ne batusiikira amagi n'asalasala kacumbali n'abikuteeraawo n'obirya kyova tewali muntu yali ayinza kundiira ku chipusi teri muntu yali ngondiira otya ku chipusi mama amusiika mama yasiikanga chipusi ewaka mu sepiki n'asiika amagi n'ateerako gundi kacumbali ne tomato sauce ng'amugwa saba nze nakula manyi tabula ne tomato sauce anti twamutabulanga ewaka nze Shamim ngamba abazadde ekibumba we kibula white collar agambye ng'ogula ebiwoowo omwana omugamba ogenda kubana abali ku northern babusiikako basiika obuwoowolo twabugulanga obwo nusu 10 embuto ashiba Allah Shamim omwana bw'akusaba ennyama gy'otalina genda ogule salawano salawali salawano salawali atandikira ku nusu oba 5 10 nga bamusajja ku lulimi bamusajja ku nnyama bamusajja ku ki wallahi omwana bamuwe Shamim omulembe guno abaana balaba balimbiddwa balimbiddwa nakumunyongera okunjigiriza ebintu bino omwana tumuwe abaana abawala n'otuniri omulenzi kyamuliiriddeko nzera omwana wange bwe ntambula naye oyo muwala we n'agamba mami this situnula mabega situnula wa ati sinkubamu oluseke naye naafuna that abaana bali ku university kati huyo omwana yasabye taatala nani I don't know what you are doing the girl asked for a jeep ngo ofuna akabox today she has to get it ofuna akabox naye ne mutuula babiri akabox n'okateekako Ragibas jeep Ranani's laptop antu ebyasaba abalenzi n'ebintu ebyo basaba bitono ebyaffe mami eggaali nalanaga mami I need a laptop naye ono naye bw'alaba ng'osonda lip gloss naye kyala olabe kye bagamba nti empisa zitandikira waka kikulu otya Shamim kino kankigambe omwana omulenzi bw'ayonooneka kitundu kye kyonooneka bw'abanga omwana omulenzi wa mu kawempe yayonooneka omuwala bw'ayonooneka mugigi gwe gwonooneka sikutegedde mu luzungu twandigambye nze mba ntegedde naye abalabi if a boy gets spoiled omulenzi wayonooneka it's the society that gets spoiled wabeera we wonooneka watya nti omulenzi kale asooka influencing omulala nabba biki ekitundu olwo kibanga kiweddewo naye omwana omuwala bw'ayonooneka omugigi omwana gw'azaala afa kubanga aba agenda kukopa ku maama gwayonka naye gwazaala era akopako ne yakopa ku maama omugigi gwonna kati ogwa mu mwana olunyiriri olwo lwonna nga lufu kati ogwa mu mwana n'akuvuma nga nnyazaalawo tannakuvuma ne jjajja w'omwana tannakuvuma bye bino n'owasa omuwala n'akola ensobi n'okubira nnazaalawo n'akuweerawo ogenda okuba nnazaala omugaa kakati maama nga jjukya baakuloopye n'asooka n'akuwa ebbina mu kigambo kiri olinga nogayika nkubire ku jjajja azaala maama nazaala nazaala ogenda kubira ku jjajja oli waba yakuyisizaamu ebbina akwadde ate kiri mu bbina akuvuma mu puluro ogenda okubira Sezaala nga Sezaala wakoze ensobi mwanange abo omwana omuwala bw'ayonooneka lunyiriri era kansinzaano ku executive media nkigambe bazadde bannange project ey'amaanyi gy'olina mu nsi muno kukuza mwana muwala omwana kyova bamu organization ezisereza abaana girl child nyingi ez'abaana tuyomba nga tugamba lwaki ziri ku girl child Shamim omwana omulenzi ensi emukuba n'emuyigiriza n'atereera nayo ogenda owulira baga yali mubbi naye yava ku bubbi bamukuba omwana oyo yajojomya ekyalo yayagala abakazi b'abasajja aga ne munaye yamala n'awasa yatereera kati ekyalo yadda n'aleeta naye nti nina omukazi wakateekamu emu kibadde kyetaagisa ate oyinza okunoonya ebikola by'amapeera atunda eddagala ekinnansi waffe buli lukya so omwana omuwala buli lukya babayo n'akapya
wabula yatugambye mutukwate omuddo guno tugunoonyeeko emirandira nga nfaaki nkakasaaki indako gwe mmala olaba omuddo guno kyekyo nga nfaaki banaye omuddo ng'okukutukira wakati baffe byedda newookera ku makya weneetonya n'ofuna mukoka gw'olembeka n'omuteekamu kasutena bagula werembeka mukoka twekamu sukaali bagula oteekeko so kati umulemu katono n'abamandamanda wano express cargo tuyiseewo ku Bulango JJ Sounds naye abagamba nti screens weziri amataala amalungi kozesa ne sound omulungi ayina ebyuma JJ ayina ebyuma okimanyi bampita ku mukolo nga nganya ogenda naye n'oyo yakalango buno buyitamu JJ Sounds nagambye omukazi golola naye wabadde ongambye tegamba sigenda ku mukolo just njagala agendawo ya sound kisegedde Katrina Alika Rentals bo bali Massachusetts go wekka gwe nakakyaza wano okyogera ngala kagatto yakyogera envy ezaali ziganye okumera ne zijja Boston Massachusetts. So abali eyo emmotoka weeziri ez'okupangisa mubeere ng'ate mutuwagira omulimu tukolera ddala omulungi wagira omwana wa Sco South ng'oyita ku Makaspas babeere ng'ate portrait emu gy'ogula bambi oba ojjanjabye omwana omulani wa Sco South faananyi birungi era bambi mubeere nga mubawagira n'ali muzigo ogula abalina hotels mugula buli omu bannange abakulu baliwa nga tugenda mu maaso time is money tugende maaso mukama wange ekyakyembadde nkyagamba abazadde omwana omuwala project gy'olina okufaako simanyi bali olabye kuba n'abasajja abalimi ennyonnyola gye bannyonnyola engeri gy'olina okukwata omuti gwa kalitunsi okugujjayo Shamimu omwana omuwala okuva ku mwezi gwatandikirwako paka ku myaka egi olina byolina omuteekamu awo olina omuyigiriza rutiini nti nze bw'ozuukuka okola kino omwana omuwala bw'ozuukuka osenya lwaki buli woleeta kyayiwa abaako enjuki biriwa simanya ologera mu njuki teeka kuna akapande kubanda banno wano tubatuma kyayi tebadda babula bubuzi nga muzira simanya abakyayi mweroga teeka kuna akapande ebirungo twaba bakudiko ye hafu keke ziri wafu keke gwe mwala leeta wano abantu balaba hafu keke naye nkubuulire kiki ekyo kati wakyasiba erimulimu egiri mulimu muwala leeta hafu keke njagala bafu keke nnyo kindaazi hafu keke erina nno ekitundu kyenzijukiza leeta wano wekiba kitundu kya mubiri gwe buli wetukutuma kyayi oleeta banna we tubatuma kyayi babula mwejjeemu eddogo n'abalala baleke bakole kiki kino kino kindaazi kyakidda walime mukwano ekyaliyo bayagwa abakola naye embeera y'ekinaku eno naye twetagala investor wa executive media mala gampa eggi naye lisusize eyo lyetenga suse producer nsusizaako bana mukoleeko mbadde nkunnyonnyola daba kati nkwatewa omwana omuwala wenkugambya nti project oyina okumufaako paka ng'omukwasizza emikono emirala taata oba maama tubadde tugambye lisusa ate oyitaddeko omunnyo ndiwo olimu no producer oli nekyayiwa nnemi aliko enjuki nnyingi mpa ekikopo ekirala oli mufumbo daba enjuki naye eddogo likujjira ku buli ati wakyayitafuna njuki taleeta njuki leero naakola kale
Mbadde ngamba. Omwana mwa project. Omuzadde gy'alina okuinvestingamu mu mbeera zonna okukungula. Ate okungula wano ku nsi ne mu bulamu obuddako. Shamim kikola amakulu igwe okufa ng'omwana wo gw'olese ku nsi abantu tebamwevuma. Wallahi. Abuli omuntu agamba ye mwana wa gundi. Manya abazadde balina akantu ke beerabira nti omwana ye waayonooneka abantu baba tebamanyi linnya lya mwana boogera linnya lyo bagamba omwana wa Shamim. Teboogera linnya lya mwana era osanga abantu abasinga nga tebamumanyi na linnya bagagambi omwana wa Shamim atufuukidde ekizibu. Famire ya gundi nga mutuufu abantu bakaaba bukaabi nazze olwaleero manyifa buli woosenguka n'ogenda mu kitundu ekipya baneeba bakubriefinga wano wozze waliwo mutabani wa gundi mubbi yabba wano todeke engatto wabweru ne munene chairman tamugambako client mukwate client hello client mukwate ate munene tunaakola kiwaze kukolera kuno bulungi basibe kya ssebo abantu bebamanya nti okola masimu g'okuvuga olabye okujja nga tumiza ebyokulya kamayize nja kukubira olabye okujja nga tumiza so kati omwana omuwala bannanga abazadde tufe ku baana ekindasi kikuwomedde wadde kikaluba era oli naageza akisiba mukaddira n'akikuba ku mutwe. Anti bino byenjasamira abantu ate bamaze akalyanja nkulaba okisuna muganda wange Najib ejja nanjagala kwata sebo liwooma liwooma omukazi alina okuba yayisiza mu nkwawa liwooma oyagala digaana Shamim na kino kankyogere ku nsi kuno okubeera successful obulamu okugondera wabawo ebintu by'olina okukoppa nga empisa obwetowaze obukkakkamu bawulira buli muntu ebyo abyetaaga oba oziina kubanga enkya zivaawo enki sente bw'oyisa omuntu obubi kikuddira omusajja oba maama kankukwatireko kale didye anna ate amagi si malungi eri nekambuze obuganda bwabanga kuki kale kuli munyi kweriri mulimu afiya mweriri omunyi ogulaba omusajja amanyi osusa eggi n'amatooke bwati omusajja ne bwoba omanyi osusa eggi baamu ne ssente teŋŋamba abasajja abampi toyinza kuba na byonna kale baamu ne ssente ate byonna ebyabwe biba kumpi obusungu buli kimu ne ssente zo zibe kumpi wallahi nkobuulire mungu wakuggyako ekintu ana enjuki nze zinfuukidde yandikuwadde ekirala naye allahi okuba ng'oli mumpi mwavu ng'olina obusungu tudde nnyo ku baana abawala oba olina kwesimira kabuli ate nekyo tukyogedde boogezi mazima aye tali mukazi mumpi abasajja babe bampi eki tali mukazi mumpi ndi mu kamera naye baaba alina waliwo omumpi nga byonna talina oyinza oza napapula fullscap gwe mbadde nkugamba nga maaso n'emabega kyekimu udira lwanyi wange ekimala kimala nyajja awo ennyini gwe Shamim oli mu bya mikolo neera kankigambe nga sinengemasa Shamim abaana bemusiba ebyo ebintu ku mukolo tonfera baana ki eyo ku mikolo osanga omwana nga ayambadde ekiteeteeyi nga munda bamupakidde wallahi
omugole nga otudde wali bagita gazebo anyuma mukulu nakulwe otudde wali ku gazebo weesunga ogamba leero masha Allah mugenda otuuka eri ng'ate ogamba astaghfirullah nga ebikoyo babigejjamu jangu ku original yo wewe to omugongo nga ekyo manye nti gwo talina waliwo akazi nga tebasana na kwambala west beads nga zibayita mu east west nga tekalina katuula ata kati omuddugavu west bead ojambayira nedda omuddugavu west bead nzo nno oba onzijukiza slave trade oba onzijukiza bajjajja baffe baasiba n'omusa ate bwendaba eno eyawano ku kigere mba ndaba jjajjange bamutwala eri ku Indian Ocean mutunda gwe yasama agamwa yasama ebintu byekisiru yasaamirira simanyoza buli omusogozi wa juice ebyaffe tebirimu west beads ekinyogeza ku west beads Shamim eyo yo gibise nadda mukwano etambulira bweru ate kati this is not black caramel color siri muddugavu caramel abaddugavu balayika bulungi nga nno bazambadde baamu abaki abaddugavu west bead ebanyumira nosanga omwana nga yanoga kala naye nga anyuma eya kala ki ate banyumako nzirugavu mukwano olulu balujegere era nze omusomesa woyitawo nga naba ensomesa ngamba for example that is how they used to chain our great grandfathers oli kamera gikubyemu supu nze nkubulidde toyina gweshamima osanga ngonga kasoota oba osomesa abaana tika ne kamutaana n'ayitawo era nkugambirawo ng'ofa ki mukazi otosobola mukkiriza ambale ankorate mukazi wange nti she's not black anti mukazi omumanyi mweyo naye ngamba ogamba omuddugavu bw'agyambala erabika manya nti now my woman has designed for me for me omuddugavu aba agyambadde nga designing ddaani olwokutaano olujja ebinyeebwa ebijanjalo ebyaki binyeebwa tugeralya n'akatogo k'ebijanjalo k'ebinyeebwa leeta matooke toteekamu obummonde yangu wanga nkyalina ejjindi tabulemu binyeebwa ogambye ki ayangu otabulemu ki ejji mukwano tuyinza national theatre zawe zabwereere tewali buzibu Shamim omusajja yaŋŋaanako ku tooyi naye omuntu agana toyi yaba asinga obuzibu naŋŋamba bw'oba toyina bisatu ate kijja nga toyinaamu koyini ne mugamba nze soka office naŋŋamba ddayo nalinnya amadaala kyaba nti abatega bomu babi ndi mutayirire kyaba nti abatega bomu babi omuntu agana toyi mubi wallahi nedda kyaba nti abaana bali mu struggle baagala kujja kaaliko bajjeko buli muntu bakube buli muntu agana omuntu oyingira toyi omuntu agana toyi mubi akasaale kaali kakutteko nojja n'akasaale omuntu nagana oyingira toyi gwe akasaale toyawuza magulu akasaale tolowooza akasaale toseka toyasimula tokola ki tobuuza akasaale omutima gwo tegukkirizibwa kukuba kuva ku nkuba gye gulina kukuba byonna ovaamu ekigambo kimu akasaale tokkirizibwa omuntu yenna kukanga kuba bwakkanga weekanga n'otama abasajja batoyi nedda era we ngambira baganda bange ffenna abalinamu alusa akasaale amuno olugoye olwokubiri akasaale kakwata kyaliwa nga tuli ku Masaka Road omanyi bino ebyokuba Masaka Road olumu opima bupima olina opaakinga nyagamba yalabbi musibe wonna we musiba ngamba eno emabbali bw'ofuluma bonna abaveeri n'abaveeri bakola ki bakulaba nyagala nti wakyali kyakutaasa okugjako emmotoka yonna njite nyatutunamu ne tugamba nga tugikyagenda wala ne tuyimirira mmotoka bwesi okuyimuka ati okuteeka okugulu kumu kuti ebweru nga kilo nga 3 ziri munda mu mpale yalina fuluma nga mayiti yayambuuza nali nno kimugamba kati yataati kilo 2 ne zita awo driver kyalina control
agenda yingira ensiko wali ngali munana twagenda kwa muntu atavaayo tumugo waaye n'agamba mufune mugula amazzi nanga Shamimu baba ne costumes mu motoka oyina mune muka mukumu musajja ogenda gendera mu kiteete sharia nanga tewali kyakola ogenda mu ddira jimpi twagenda okukola omukolo nga tulina ddira twamala tuuka Masaka ninawo kojja nga namukubire nga kojja tufune empale ya size weight ne kanzu ngoenda twagula mpya twamunaliza mu nsiko namazigala enzo kasale kabinyero mutogana ngo omuntu toyi tomanyi kyabayitamu togana ngo omuntu toyi nga tufunza akasale okumanya kabi kaba kalengera otuuka ku toyi bwoti obuswali ne bweyongera bannange muna atunyigirako bunyigizi nti byetwogera naye bannange akasale tekayinamu tekamanyi member of parliament akasale tekamanyi mukulu akasale tekamanyi ani wekajira atekakwatya mu mbeera etali gyotayinza kweyinza tobuuza toddamu tokolola kasa munname muba naye nga munyumya mutudde mmotoka ne mulya nga atandise muyimirize mmotoka mumugambe genda weeyambe wonna mukaye genda weeyambe ate akasawe kakwata oba tokyalina nsonyi obuzibu okusama oyinza ositama omusota oba kamyu naye omanyi omuwulira luvannyuma ng'otandisa n'okweyiwako amazzi baba abakati abo bogenda kweta kulota olaba oluuto olukusiima n'oddukana n'owuyanga embeera etabuse Bukali yatuwa akadagala Hamza Bukali yakatuwa tuine Bruce ayina show n'atugamba mujja kajja kukola nga nkeera yakatuwa saawa ezi 2 za lwaggulawo baadaisha tukanywa buli omu nze nanywa basista bange balina bandi wago nali nabo ne bagaba bakanywedde naffe katunywe nabo ne banywa Bruce n'anywa yali ani omulala obeeyanywawo Bruce twali tuvuga tutuuka mu ndeebaawo okwambuka najja nankumbi ne katandika emikolo ku Bruce ne tunoonya petrol station ne tugendayo tumugaa ng'oggookedde mbayingira ewange bwe bati basista kyoyo eryemu basista bagikayanya Bruce agikana Bruce namulako eriiso lye nga litonyeziga n'abagamba mundeke ensookeyo nzolonseka tekannankolako Bukali okumanya mutemu ne tumukubira ne mugamba abantu nga bafa ne mugo omusajja ayina sho Bruce yakola sho nga tumusibye pampa y'abakulu kati Bruce jukira bwaba azina nakola buno obuntu bwati ge mazina ge bwayawuza bwasikamu kati abasika n'awulira ekiyiwa abantu balowooza kakodyo n'ayimirira kati ne ngamba manager we si kakodyo gamba promoter tukomyawo promoter twamunyonya bunyezi tumugamba olaba ekiriwo yanywedde akadagala akaddiwa mingi naye ekyo kyakola si kakodyo mu bintu ebizibu biwa omukulu muzibu yandibadde popo ati ekimu naye rabbi ababbi muzibu okumanya muzibu bw'osanga ng'omwana ajjanjaba maama we oba kitawe kwejja emyaka egya waggulu egyo muwenge ng'ate talina masiki muwenge ekitiibwa olaba muntu mukulu yakwata wali Allahu akbar meme ne basindukirira somesa agukuba mu staff room ye nga mutudde yagukuba muli mu meeting naimanyi lwabi yanga msiya moto numa konze ki nga nekanti kode sina chaka nagukuba gwatuyita mpaka ku chairman HM musajja mukaka mugezega banange ntugize mu kodrango nga sitafulu mwekute yeke nyini eyakikola yomu kubasingo straight do boss nina mwe ifisa mubi muganda Janiza ono musiro mujja ku kamera yaffe nga nfunza abantu bakuwa ebintu nga nfunza twatandikidde ku mwana kino kibozibozi
batandikidde ku mwana muwala omwana omuwala asomesebwe mu mbeera zonna akasente akamutwala mu ssomero kaba kagaanye tunoonye akasente akamuyigiriza omulimu gw'omutwe aleme kubonaabona nnyo nga mwana mulenzi abeere awo ng'agamba nti ninayo kyensobola okwekolera nga nze omwana omuwala asomesebwe omwana omuwala akuumibwe abazadde muprotectinga abaana bammwe ng'akuuma golodi kuba eyo ye golodi wo naye nga bwe mayiriza kino nkigamba abaana abawala Shamimu ndi mikolo nalaba omwana omuwala mu guno omwaka gwennyini yayisaamu maama w'eggaali ku mukolo ya Rabbi Shamimu yayisaamu maama w'eggaali nga omukyala omulala eyamukuza bakoledde maka g'oyo omukyala yamukuza nga maama zebuzi omwana yayisaamu maama w'eggaali kino kankigamba abaana abawala abali eyo maama talina replacement yadde maama talina photocopy maama talina awo nti olifunayo nti ndifunayo akola ekyo okumanya talina emyezi 9 gye yakusitulira kyekirabo kinene kyasinga okuwa abaana bagamba maama tebaagalika mu bamaama babakoze ebikolobero kale mwagaleko egyo emyezi 9 nti yakusitula mu ttooyi ozze n'olabako ku bulungi bw'ensi abaana abawala bategeera omugaso ne valu y'abamaama baabwe nga bamaze kuzaala abamu n'ayitako mu process eyo ebisa ne bimuluma n'alya ku ttaka n'alya ebyekisiru n'abonaabona n'omwana bw'amuzaala amanya maama yali bw'ati ate nno ffe tuzaalira mu bino nti okuba na bukubi ssimu nga tolye ne bagamba omukyala azadde bulungi omukyala baazaaliranga mu bitooke maama asigale nga maama nze era ngamba abaana abawala toyina kikulisa kilo ya nnyama Shamimu nga maama talina ennyama bw'obanga ewuwo mu kazigo olidde haafu ne maama musindikira 7,500 aguleyo haafu werekereze gwerya haafu maama yasigala maama banaye mwagale bamaama bammwe muwe bamaama bammwe ekitiibwa abaana muvumye bamaama bammwe nga mwekwasa bino ebintu wammanga mbu maama naye maama tayagalika maama muwadde tasiima maama akola ki ayawula mu baana kati Shamimu okumanya bino ebintu nze sibikirizaamu wabanga omuto nga maama wo enjala emulumye nga alina akagati kagenda okulya nojja n'okamuggyako n'otakalya n'okasunaasuna n'okazanyisa n'amwenya sawa 9 Shamimu otuulwe mukama atonda otulo nga tonyuma mukazi watunga atunula gwe weebake bw'aba yayita mu ekyo bino byonyumya mbu maama muwa tasiima biveeko wa maama wo oba tasiima oba takola ki wa maama ayina we wakaabira obwoka n'asula ng'atunula olina we walwalira nga talina na ssente n'agenda n'asabiriza ku makubo wabanga kati alina byakola byonna byerabire ojjukire nti kale ntuuse wano wendi okubanga ensi ennyumira bweti ntandike n'omujajinga ku lulwe nze Shamimu alina byeyerekereza kitange mwagala naye maama wange yaliwo nze bwe ntandika okwogera ku mama wange nsi sisobola kumala yaliwo nze era mama wange tasobya kabeere oli mu kuyomba ne maama wange oli mukazi okyogedde oli mukazi nze wange oba wakunoba nga wakunoba yogera ekigambo ekigamba nti naye kirabika maama wano mukwano paakinga ewammwe siwala genda maama tasobya maama talina kuba mu mboozi zange naawe okujjako ng'oŋŋamba nti namubuuzizzaako nakubidde ku mami ne mubuuzaako ne tunyumyamu maama tasobya leeta emmere era abaana abawala nga tumayiriza wano ku executive media muno mwogenda okugatta ejji ono sukuma wiki wandimbuuzizza amu allergic natandisa ofunamu ku ssente nafunye allergy badde nkugamba abaana abawala kano kammwe
abaana abawala kano kammwe ekitonde ekyo kye bayita maama olunaku lunakya mu nsi nga maama akuvuddeko wallahi billahi tallahi ogenda omuntu abadde akwagala ebyaddala agenze abadde takwenya mulimu ennyama ku nsi kuno omukyala agenda okukwagala mu mbeera zo zonna ebinyeebwa bino birimu ennyama n'egyo mikwano gye egikuwaga okimanyi maama mu bukadde bwe bw'ofuna akabenje oba ng'ofunye ekizibu yabeerawo mikwano gye tewali asobola nakudda mu ddwaliro nga tukwagaza ati webaye nnyo mukazi wattu abaddewo n'ebyekooti ayinza n'okuba mukazi wadde atabimanyi naye nga ye alaba kimu mwana we nalaba maama wa gyali ono gwe baasiba gwe bagamba nti yalepinga omwana nga maama aswala naawe ye maama aswala naawe talekerera baba bakuba eno olaba baba bakuba mwana we ng'akimanyi mubbi naye ng'ayagala bamwokye naye yadduka amuggyeko ebipiira oyo ye maama ayina ebintu byeyakola by'otomanyi bamama b'abantu basabiriza bamama b'abantu babavumye nga bakuza baana juzi nakuwulira oyogera ku mukyala eyagenda n'anaabira wakati Entebbe Road omukyala oyo ekyonna ekyamutuusa waba ayina abaana ayinza okuba kyali baana sikyogera alwadde obulwadde tabutegera oba mulimbye naye byonna bye yakola abaana b'okuba obulungi kyalika kyalimu maama asobola okukola buli kimu ku lw'abaana bane twagenda mama baffe mama ng'akoze buli kimu nga bakyali balamu bwe banaake amagi mpaako ku kijanjaala nteekamu kasupu wano banange nga tumayiriza basaponsa baffe tubawa ebitiibwa Manda Express Babos Beauty Pioneer Mall Atalantis Lazim Designs abasajja bookya ebintu ebyo bookya Jeje Sounds naye jeje kimanya agenda kundeetera okwasa omukazi owokubiri musiibe bulungi mweraba producer jako kamera omukazi wono nze nagaba ekimuli bwana mutawe bwe yankola wano nagaba ekimuli kye kazi n'agenda bwe yadampita kuwokubiri namugaye sijja anti wulira kati kambuuze anti owokubiri tannanjijjamu kyekyo mukwano owokubiri owa mutawe mukwano ate oyo tamanyanga mukazi owokubiri omwana ayina ekimuli sugar nakozizo ntamanye ne sugar mbalaba sugar yandaga kyajjati Allah gwe jjako kamera mukazi wono mupya nakaweera ajja kunoba muze jja pasuka presha y'omusajja nga gasseeko gimanyi omanya bulumi obulumira eri wansi tebulumira eri waggulu obulumi bw'omusajja ng'akugendako tebulumira mu mutima bulumira butujjira wansi tongeza obajjukiza oba owulira mwana nga yagenda ayina omukolo yeetaaga lita juice lita ya mutwalo gumu tukola health juices detoxics munnaye wagaana kandi nzija kusala mubiri kugogola abasajja bonna bandekewo natandisa okwambala gano agatishati gabalakizali aba abasajja banagategeera gano n'olabika nti ga fashion ate onyuma kale you're beautiful and smart gwe otyo wasalawo rokta mukwano ono bw'atyo ye naakira muteba mpaananga nga woni looza kituufu bonna bafitina mukwano onyumye baganda bange abanfitina bannange nedda akira museremba ye bule eyo fitina tugiyingire eya Pretty Nicole si ya Pretty Nicole waliwo ka odi akafulumaawo kyawoninga bule sugar ayina obukakafu mmanyiire ate noba nago guba muze
Producer jako kamera. Executive Media. Focus, innovate, succeed.